حق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقا عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث من قبورنا إن شاء الله من الآمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزغ عنها إلا هالك قد عاش نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في المدينة محبوبين معززين، وسمي أهل المدينة بالأنصار لأنهم أيدوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأكرموه ونصروه. وبعد abange abampuliriza mukirize ebbanga lyonna twebaze wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazise ku kyengere eky'obulamu. Abange mukirize ebbanga lyonna ekyengere eky'obulamu tukijjengayo kibeere ku mwanjo, ekyo tukisembeze kibeeraawo. Oluvannyuma tuleete ekyengera ddiini busiraamu tugambe nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Abange twebaze Allah atusobosezza okubanga tuli mu baddu b'abayisiraamu, wama kunna linahtadiya, awamu n'ekyo ffenna tukikakasa bulungi nga twali badde bakusiramuka lawla an hadana Allah. Mungu subhanahu wa ta'ala tabakubeera nga atusiramula n'abanga ffenna atugeredde nitufuuka basiraamu. Ntera okubagamba twakava mu biseera, twakava mu Ramadhaani, kakati tusemberedde okubeera nga tuyingira omwezi ogusemberayo ddala mu kalenda yaffe ey'obuyisiraamu, omwezi ogusemberayo ddala okubeera kalenda y'obuyisiraamu, omwezi ogwa Dhulhijja. Naye mbadde mbagamba tubadde mu mwezi ogwa Ramadhaani okumanya basiraamu mwe tuyina ebyengera bye tutamanyi nga mu byengera ebyo yeddiini busiraamu. Kaakati tugenda okuyingira ennaku zino 10 ezisooka. Olidde ennaku ze tubagamba nti ezo mugende musiibe abange mukolere mu ibadaati Mungu subhanahu wa ta'ala zasinga okwagala, asawmu junnatun, mwe mulina okusiiba. Bannaffe bali bagamba nti ffe owadde osangayo omuntu n'obuuza nti gwe kakati gwe wasiibye eki, anti nze nasiibye emberenge naye nga kasooli ye mulya. Olidde n'obuuza omulala nti ate gwe musumba wasiibye eki, n'avuga nti nze nasiibye endiizi naye ye bogo yasiina tabbu naye bogo yaye nja mulya, ng'ekisiibo kyawe bwe kityo bwe kitambula. Naye mmwe basiraamu mmwe Allah n'abanga abawadde, kyova olaba yabagamba nti ebirala byonna mubizanyiremu nga bwe mwagala. Muli baddembe okuleeta ibadaati kubanga ffe tulina twaliika zaffe mu busiraamu, tulina be twaga nti bano basuufi, bano basalafu, bano bagundi, ebyo byonna ezo twaliika zaffe ze tubeeramu. Naye Allah yakimanya nti tujja kubeera n'ebitwawula. Bano balina ekibangwira, owulidde eno twaliika erina ekibangwira n'osanga bano bamanyira ku kinti kaladi ke katunda abo. Bano tubamanyira ku ki nga bo bano bali ku kirevu balina mpale. Ebyo Mungu yabimanya nti ebyo bigenda kutwawula. Naye n'atugamba nti ebyo byonna mubikole, ibadaati ezibanguyidde muzikubireko bannammwe. Naye yagamba nti illa sawm, nve ku kigambo kye bayita okusiiba.
yagamba nti as-sawmu li kyebayita okusiiba kyange wa ana ajizi bihi era empeera z'okusiiba nze nzirina Mungu subhanahu wa ta'ala. Teriyo seega kaave Madina, kaave Riyadhi, kaave Qatar, kaave Kuwait asobola okugaa nti empeera z'okusiiba ziri bwe ziti ne bwe ziti. Ezo yagamba Mungu nti mulwanire mu birala, mulwanire mu birevu, mulwanire mu mpale awedduwa, naye yagamba nti okusiiba mukuleke. As-sawmu li wa ana ajizi bihi. N'olwekyo baganda bange Abayisiraamu, twebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde ensonga bwe zityo ne zibanga zitugatta. Twalyegattidde kuki? Neffe nabo tuyingira mu kisiibo ogenda okubuuza ab'ennakasero nti musiiba mutya, ne baga nti omubaka yatugamba nga ddala ow'ennakasero kye yasiibye, naali Kuldi Kampala kye yasiibye, naali e Kampala mukadde kye yasiibye, egundi ekibuli kye yasiibye, ne tubanga ekisiibo. Alhamdulillah kikyatugase. Ekyo temukyebaliza Mungu subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma tusale nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, oyo yajja n'eddiini eno Busiraamu. Eddiini eno musiira gwensomyeko omutonotono batugamba nti kade asha nabiyukum Muhammadihi sallallahu alayhi wa sallama, bwatyo nabbi wammwe bwe yawangaalanga wal muhajirina, n'awangaala n'abasajja ba muhajirina, abasajja abaava ewaabwe nga balina buli kyabugagga kyonna naye ne bakireka olwa kalimati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ne babireka bwe babireka ne batambula n'omutanda wammwe Muhammadi fil madinati, ne bagenda mu kibuga eky'e Madina, ne basummiya ahlul madinati bil ansari, ne bagenda batuuma bannannyini Madina ne baga nti abo ba ansari bayamba eddiini Busiraamu. Wa akramuhu wa nasaruhu, ne bagenda beewa ebitiibwa ne bajjanjawaza omubaka wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Eddiini neetuula nebanga olunaku olwaleero twagifuna. Mukimanyi bulungi nnyo nti mukama wammwe Muhammadi abange sallallahu alayhi wa sallam musaalira omutanda Muhammadi. Mukimanyi bulungi nti kaatuuka akaseera ntera okunyumya akaseera ak'ebbadiri okubalaga Obusiraamu gye buvudde basiraamu mmwe. Obusiraamu buwe ekitiibwa ne bannammwe Abayisiraamu abagambye nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nabo mubaweeremu ekitiibwa. Kaatuuka akaseera nga olunaku olw'ebbadiri nga Obusiraamu buyimiridde ku following ey'abasajja 300, kubanga hadithi ya Ibn Umar atugamba nti lamma nadhara nabiyukum Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, olunaku lwaki olw'ebbadiri agenda okulaba nabbi wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, bagenda okulwana n'abasajja abaali tebakkiriza mu Busiraamu akaseera ako, agenda okulaba ala almushirikina, ku basajja abaali bagatta ku Mukama Katonda nga abasajja abo wahum alfun, nga abasajja bali 1,000. Agenda okutunulira ashabahu ku following ye gye yali alina ekiseera ekyo nabbi wammwe Muhammadi. Abasiraamu be yali awezezzaawo nga bali abasajja 300 300 n'obutundutundu awo bugwamu 14. Naye basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim baalaba omukama waffe Muhammadi nga atidde sallallahu alayhi wa sallam. Abasajja ne bamugamba nti ffe tetugenda kuleka wano tulumbe abasajja bali 10 naye tugende tubeŋŋange, tetugenda kugamba nga abasajja ba Musa genda olwaye ne Katonda ate ffe okomewo tusange wano, ffe tugenda kulumba naye ku front line. Weewaawo tuli batono nga abasajja abo bangi naye tugende la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Umar ibn Khattab atugamba nti madda yadaihi ila samai, bagenda okulaba nabbi wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama asitudde emikono agitadde mu bbanga, mustaqbila alqiblata, n'ayolekeza ekyenyi kye n'akitunuza mu kibula. Obusiraamu buyimiridde ku basajja 300, ayolekeza ekyenyi kye mu bbanga agamba nti Allahumma anjiz lima wa atani, atandika okulanja nawuliriza amaanyi g'edduwa basajja mmwe basiraamu mmwe. Allahumma anjiz lima wa atani, ayi Allah Mukama Katonda wange nkusaba ontaasa olunaku olwaleero ompe kiri kye wandaganyisizza nti abasajja bano tuli batono bali bangi naye tugenda kubeŋŋanga insha Allah, tubakube batuwuliremu omuseera insha Allah, Obusiraamu butambule bugende mu maaso. Allahumma anjiz lima wa atani, edduwa yali y'amaanyi agamba nti Allahumma intahlaka hadhihi al-isabata min al-islami la tu'badu abada. Naga nti Allah nyimiridde ku basajja 300, essaawa zino abasajja bano bali 1000, balina ebyokulwanyisa bingi, basajja bangi bamanyi ebyokulwanyisa, baludde mu ntalo, basajja bamaanyi batusinga, naye Allahumma intahlaka hadhihi al-isabata min al-islami la tu'badu abada. Agamba nti Allah bano abasajja be banaatukuba
olunaku olwaleero tuli mu Badiri, tuli 3 bali 10 be banatukuba natuba abada abange Mungu be banatukuba olunaku olwaleero togenda kusinzibwa, obusiraamu tebugenda kutuuka bweyogerere. N'abeerezaamu ng'asoma dua batugamba nti faja'ala yahtifu rabbahu, mukama wammwe nabbi wammwe Muhammadi. Wuliriza obusiraamu gye buvudde, nabbi wammwe Muhammadi faja'ala yahtifu rabbahu, teyakomaawo, edduwa yali y'amaanyi. Abasajja bali batubuuza nti nabbi wammwe yasomerawo edduwa, tubagamba nti awo yasoma edduwa ng'ate alina abamuli mugongo, bagamba nti amiina, bagamba nti amiina. Faja'ala yahtifu rabbahu, yabeereza mu maaso ng'asoma edduwa hatta saqata ridauhu, bagenda okulaba ejjubba ya mukama wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'emuvudde ku kibegabega neegwa. Fa atahu Abubakar Siddiqi, awo ne wajja mukwano gwe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, nadduka n'akwata essuuka y'omukama wammwe Muhammadi. Baalina engoye nga tezibatuuka, bali mu Badiri, n'akwata essuuka ya mukama wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, n'abeeranga fa akhadhahu fa alqahu ala mankibaihi, n'agikwata bulungi nnyo mwami Sonko, n'agikomyawo n'agiteeka bulungi ku kibegabega kya mukama wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'amugamba ebigambo bino wammanga, n'amugamba nti ya Rasulallah, owaaye gwe mukama waffe nabiyuna Muhammad. Yamugamba nti kafaaka, kitumalira. Edduwa gye tusomye ne tusoma n'essuuka n'ebeera ng'eva ku kibegabega n'egwa wansi, yagamba nti kafaaka, kitumalira ya Rasulallah, munashadatuka rabbaka, Mungu subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera ng'atuvaamu. Mungu bwe yamala okubeera ng'awuliza ekigambo ekyo nga kiva mu basahaba ba mubaka Muhammad, n'abeera nga aya n'agamba nti wa idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdithina. N'agamba nti ngenda kubawa bamalayika 1000, ngenda kubawa bamalayika 1000, abasajja bano nabo bali 1000 babeere nga bajja beŋŋangi babayambeko mu lutalo lwammwe olw'Ebadiri. Era basajja mmwe olutalo lw'Ebadiri mwaluwangula, temuba kuluwangula, obusiraamu bwali buwedde, tebwali tuuse wano bweyogerere. Naye lwaki Abubakar Siddiq yagamba nti Allah tayinza kubeera ng'atuvaamu. Olwayo tuli mu kaseera nga tugenda kujjuza ibadaati 5 zonna. Empaji z'Obuyisiraamu 5 zijulira mu mwezi gwe tugenda okuyingiramu. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe obulamu tuyingire mu mwezi ogwa Dhulhijja biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Empaji zonna 5, shahada, olidde, swala, zaka, hijja n'ebirala, sawmu, zonna zijulira mu mwezi ogwa Dhulhijja. Zonna ne tuzikuŋŋaanya ne tubanga tuzikoledde mu mwezi ogwo. Naye mulimu ebyafaayo bye tuyinza kubeera nga tubuusa amaaso. Kyekyafaayo kya Kaaba, mpulidde mwami Sonko n'atusomera n'atugamba nti gundi yagenze Makka, gundi yagenze Makka. Naffe eri tulina abafu abagenze, alhamdulillahi rabbil alamin. Naye abantu abo bagenze Makka, tuli wano tugamba bagenze Makka. Bagenze Makka bagenze kukolayo ki? Era abanga okugenda kwabwe Makka kuva ludda wa? Kuva ku mukyalo omunene. Omukyalo omunene Bayibuli gweyita Hagali, mu abasiraamu gwe muyita Hajara alayhi salatu wassalam. Omukyalo oyo naye yayogera ekigambo ekifaananako Abubakar Siddiq. Eri atannategeera kyendiko olunaku olwaleero, naye agenda kitegeerawo mu maaso w'enzija. Hajara alayhi salatu wassalam yakeera enkya ng'alina omwana omuwere bamuyita Semayiri alayhi salatu wassalam, nabbi waffe Semayiri alayhi salatu wassalam. Naye Allah n'agenda amulagira n'amugamba nti twala omukyala, baali bawangaalira Eshaami akaseera ako, n'amugamba nti mutwale fil Bakka, mutwale mu kikko. Ebiseera ebyo Makka yali kikko, si Makka wakati gwe mulaba. Allahu subhanahu wa ta'ala alagira nabbi we Ibulayimu n'amugamba nti situla omukyala n'omwana omuwere omutwale fil Bakka, omutwale mu kikko, bagende bawangaalira eyo. Shaami y'ebiseera ebyo oyinza okugiyita Kampala, ke kaali akafo akaali kanyirira, nga bamugamba nti mutwale sayidi z'essinga eyo mukyalo eyo n'okusingako. Daba nabbi wa Mungu subhanahu wa ta'ala bwasitula mukyala we n'asitula n'omwana omuwere n'amutwala mu Makka. Akaseera ako ekyali ekikko, temuliimu kyakulya, temuliimu baliraanwa, temuliimu mazzi, temuli. Naye laba nabbi wa Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yatuusaawo mukyala, byonna ebikolwa bye yakola n'alabika ng'akyuka, ayagala kuddayo agenda.
eyo Makka gyevudde. Abantu bano gye mugamba nti bagenze Makka, eyo gye Makka gyeva. Nga Makka tennafuuka na baladil amin, nga tekinnafuuka na kibuga kye mweyagaza olunaku olwaleero, nga tekinnafuuka kibuga kironde nga Mungu subhanahu wa ta'ala okugamba nti ekyo ekibuga kye nkyasinze okwagala. Bino bifuuse ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okugamba nti mujje obwanga, mujje ebyenyi byammwe mubijje Jerusalemi mubitunuze kakati mu Makka wali. Awo wonna we mulaba kifuuse ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye asitula omukyala n'amujja wano n'amutwala mu Makka. Omukyala agenda okulaba bbaawe, nga bbaawe byonna byakola bimulaga nti asitula safaari addayo agenda. Omukama waffe ono omukyala ono kyava asitula eddoboozi nga byonna omusajja byabadde akola bimwewuunyisa. N'amubuuza nti ya Ibrahim, baawange Ibrahim, aina tadhhabu watatrukuna. Yamubuuza omukyala ono Hagali Hajara, amubuuza alayhi salatu wassalam nti aina tadhhabu watatrukuna, owange baawange ogenda ludda wa? Nkulabanga asituka ogenda ludda wa? Otuleka ludda wa neno fi hadha alwadi laysa alladhi fihi anisun wala shay'un. Agamba otuleka otya mu ddungu lino omutaliimu mazzi, temuliimu baliranwa, temuliimu bantu, mu kikko kino oyinza otya okutuleka obeere ng'otuleka wano? Ibrahim ne bimukalira ku matama kubanga Mungu yali alagidde order from above, muve ku zino order ezammwe. Mungu nga bw'aba alagidde abasajja tebaddamu. Amugamba nti aina tadhhabu watatrukuna, otuleka luddawo wano ogenda ludda wa? Mu kikko kino temuli mazzi teme. Naye mu bufunze omukyalo ono bwe yamala n'abeera ng'agonza ku bibuuzo, n'amubuuza nti Allahu amaraka bihadha, kino kyokoze okutuleeta otuleke wano mu ddungu otambule ogende, Allah yakulagidde okole kino? Ibrahimu ebibuuzo ne bigonda, n'aga nti naam, Mungu yandagidde mbaleete nakawere n'omwana omuwere mbeere nga mbaleka wano ntambule ngende. Omukyalo ono kyava ayogera ekigambo ekinene, n'agamba nti idhan la yudayi'una Allah, abange twetekedde okuyi ku myezi sooka mwezi ogwa Dhulhijja tusiibe tukolere mu ibadati n'ebirala n'ebino ebigambo tubitwale nga nsonga nkulu. Agamba nti Mungu bw'aba yakulagidde otuleete otuleke wano mu ddungu, yagamba nti idhan la yudayi'una Allah, Mungu tayinza kubeera nga atwerabira, Mungu tayinza kubeera nga atuvaamu. N'agamba nti bba wange wallahi tambula ogende, omutima gwange musiraamu, tambula ogende. Mungu bw'aba yakugambye otuleete otuleke wano, yamugamba nti tambula ogende. Tumaze okulaba ekigambo kya Abubakar Siddiq, ne tulaba n'ekigambo ky'omukyalo ono Hajara alayhi salatu wassalam nga byagala okufaanagana. Mujjukire wali we mbagambidde nti bano Abubakar Siddiq yagamba nabbi waffe Muhammad, n'amugamba nti tulumbe munashadatuka rabbaka, Mungu tayinza kutuvaamu, Mungu atulaba bulungi nje bile bigenda mu maaso, inna Allaha samiun basir, Mungu ebigenda mu maaso abiraba era nga awulira, tulumbe. Allah nassa aya, nassa n'okusaasira basahaba n'abataasa. Daba n'omukyalo ono Hajara alayhi salatu wassalam naye yayogera ekigambo kye kimu, n'aga nti idhan la yudayi'una Allah, Allah tayinza kutuvaamu. Kasita yamala okwogera ekigambo ekyo, ebintu byonna ne bitambula bulungi. Bawe n'atambula n'addayo, omukyala n'adduka kasozi k'Eswaffa, anoonya amazzi, anoonya okutaasibwa takulaba, n'akomawo n'awalampa akalala Marwa. Abaali bagenzeeko Makka munanju yabaga nti awo waliwo distance mpanvu sinnagenda. Naye bino bye tujja tusome ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala, manyi twogera twegendereza. Abantu Mungu be yasitula mu byenfuna, mpulidde yagisonkoona abasoma. Oyo musajja oyinza okuva mu kutuba nawe nti sekase kimwanyi waluddewo dda, enkeera linnya insha Allah tabaraka wa ta'ala, passport yange gyeri, nange ngende ndabe Swaffa ne Marwa. Owulidde? Naye omusa bagamba abaali bagenzeeko Makka nti awo wonna wawanvu. Naye omukyala adduka eno, akomawo adduka eno, anoonya amazzi, emirundi 7 gy'emikola abasajja gye bagenza okukola. Omukyala yagamba nti idhan la yudayi'una Allah, Allah tagenda kutwerabira nga balina akida eyenzijuvu mu kifuba kyabwe. Kasita yamala okukyogera, Allah yamuwa mpeera ki? Uliza empeera za ibada ati ennene, ibada gye bayita tawakkulu ala Allahi fi kulli waqtin wa fi kulli halin, mu buli kaseera na buli mbeera yonna. Ekisookerwako wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
yamuleetera okuba nti olunaku olwali lutumwogerako omukyalo tatumanyi nze naawe naye tuli bweyogerere. Allah yamuteeka mu Qur'an olunaku olwaleero omukyalo oyo yagamba nti Allah tayinza kutwerabira. omukyalo oyo yamusasula tumwogerako mu kaseera akataaliko WhatsApp, akataaliko mutimbagano, akataaliko social media. olunaku olwali omukyalo oyo tumwogerako. kyakubiri Allah n'abeera nga amusasula. ekibuga kye yagendamu nga kyalo Allah n'abeera nga yakifuula olunaku olwaleero. Allah n'agamba nti wa hadha albaladi alamin, n'abeera nga alayira n'agamba nti ekibuga ekyo kibuga kya mirembe, kyekibuga ekisinga ahabul biladi ila Allah, mu bibuga Mungu byasinga okubeera nga ayagala. abange Makka akwata nambe mwekiri eswala gy'osaliramu nebanga ezitowa, abange n'abanga yalagira badain ne mubanga mwe muzimbibwe ennyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala ku dunia. N'alagira Ibrahimu ne Semaire ng'obudde bugenzaawo ebyafaayo awo ebiri awo biwanvu nnyo. naye mu bufunda bw'obudde n'alagira Ibrahimu n'amugamba nti mu kibuga omukyala mwe yagenda nga kyalo mwenjagala ennyumba yange ezimbibwe Kaaba, mwenna gye muyayanira. Allah n'abeera ng'omukyalo oyo yayongera okumugonnomolako empeera za tawakkulu ala Allah. n'abeera ng'olunaku olwaleero bakabaka, owulidde, bakabaka ab'ensi zonna, bapulezidenti, baminisita, bonna bawaali mu baani, mwenna muyayaana okugenda e Makka ne Madina, mugende munoonye ebigere by'omukyala Hajjara alayhi salaatu wassalaam. awo wonna we yaddukira Swafa ne Marwa ng'anoonya amazzi okubeera ng'anywesa abantu be, anywesa omwana we, naye kennyini okubeera ng'awangaala obulungi. abange mugenda mwenna ne munoonya ebigere eri abagagga, muve kuba n'abagagga abammwe. abagagga bali e Makka awo ne bagamba nti famire ng'eya Ssekimwanyi, ne bagamba nti aba Abdulaziz Banyani balina akadiba k'amafuta, wallahi tegakala. abazungu bali kuyiiya ennaku zino okugamba nti emmotoka n'ebirala byonna mashini ezo bazijje ku mafuta, kubanga balowooza nti amafuta ge galeetedde abawarabu abo okubeera nga bagaggawadde nnyo. kati bayiiya zino emmotoka zammwe ze mulaba kati electronic, ani nti eyo ya electronic tenywa mafuta. bo balowooza nti Mungu subhanahu wa ta'ala agaggawaza abasajja abo olw'amafuta gokka. kati bayiiya okuba nti babajja ku mafuta badde ku electronic. tubeere nga wetuzi. naye njogera ku bagagga bali abalina obudiba bw'amafuta. owulidde, abagagga abo bosanga nga famire namba jajja wa jajja ne jajja wa jajja basolooza amafuta negalya abo, wallahi ne babeera nga bali muhirami. olunaku olwaleero bagenda mu labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaika. abange ne bobanga togendanga Makka, edduwange ezo ziyiganga n'obeera ng'obeera ewakaawo gwe ne Hajjati oba mwambala kimu abamanyi naye mwenna mwabamanyi. naye ogegenyeemukka oleme kuva mu bulamu bwa duniya nga toyise labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaika. abasajja bali eyo bali muhirami naye banoonya ki? banoonya ebigere by'omukyala eyagamba nti idhan la yudayi'una Allah, Mungu subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga atwerabira mu mbeera yonna gye tulimu. so n'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa nga maliza kutuba esooka, ibaada endala zonna tuzikole naye ibaada eya tawakkulu tugisembeze nnyo. obeere mu mulimu gw'obaddemu ng'ogamba nti ebintu byonna tebitambula bulungi naye Allah tayinza kunvaamu. sinnagenda Makka, gundi yagenda naye wallahi nange ngenda, Mungu tayinza kunvaamu. nyina omukyala we wafaawo, nyina omukyala we Bukoto. mukyala yagenda e Makka mu biseera byeddako, naye akugamba nti okugenda kwe Makka si ye mukyala alina ssente. mumanyi mulowooza nti okugenda e Makka ssente. mukyala si ye alina ssente, naye agamba nti nze baada Allah, oba oliawo Mungu ibaada kwe yampisiza okuba nti ngenda e Makka, nga taleka kipapula kya Kaaba wonna waba akirabidde wansi. wasanze ekipapula kya Kaaba ng'alonda ng'agenda atwale waka n'awanika waggulu n'ateekaawo. Allah yamusaasira n'agenda e Makka. manyi mu biita byakusaaga nolowooza nti wetwogera ku Makka noga nti bahaji ate si bya ssente, kubanga osangayo ne bahaji tuzze tubagambe ebbanga lyonna, n'osanga haji nga yeekuba enjawulo.
abawalimu batuuka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haji tuine ensonga insha Allah tugenda mwezi ogwa Ramadhani twetaaga okusibula ku baddu ba Mungu Subhanahu wa Ta'ala haji nandya anti kakati osanze embata yazadde ate n'enkoko bwezityo zonna Mungu yangeredde zafudde kakati osanze ne moroka yange ate aba revenue bagikutte ebyo nabanga byayogera haji abadan abadiya abawalimu be bamujja mu maaso nga bye bigambo bi ebyo twabagamba nti ebyo tubikiriza mutubikirenga enkoko n'amajigazo bwe tubanga tubajidde neno osanga haji ng'alina sente nga bakugamba nti esente oyo haji zimuyita banenga wallahi talowoozanga ko kyakugenda Makka ali Dubai ali China avudde ttake nenga wallahi yekubye enjawulo tagendanga Makka وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزغ عنها إلا هالك. abange twebaza Mungu Subhanahu wa Ta'ala oyatusobosezza okubeera nga tukyali mu bulamu bw'edduniya buno ne tumusaba Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwongere obulamu obw'obuvunaanyizibwa atutaasa obulamu obutalina buvunaanyizibwa. Abange tusemberedde okubeera nga tumalako omwaka ogw'Obuyisiraamu, emyaka gyonna kagibeere gya kalenda ejja jjirigooli, kagibeere nga kalenda yaffe ey'Obuyisiraamu ey'omwezi n'enjuba. Abange byonna bitegeeza okukendeerako obulamu bw'omuntu. Yakulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eri abantu abagenda okulajana yakulu ya laitani qaddamtu li hayati, bagambe nti ay Allah mukama wange qaddamtu li hayati, ngatu obulamu bwatusala qaddamtu li hayati, ngate tuyina kye twakuŋŋaanya mu bulamu buno obw'edduniya. Fayawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Abange muddeeri Mungu Subhanahu wa Ta'ala nga mwesimidde mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungu Subhanahu wa Ta'ala abayingize mu baddu be basinga okwagala kibaviireko okuyingira ejjana. Naye abange okwekuba enjawulo, nze nsekerera nnyo naddala nnyo omugagga, wallahi omugagga nga yeekuba enjawulo n'abanga tasobola kugenda Makka. Ekibuga Makka ne Madiina Mungu Subhanahu wa Ta'ala kye yateekawo n'abeera nga yagamba nti ekyo yejjuza empagi ey'okutaano abeera asobodde agende. Ya Rabbi la hawla wala quwwata illa billah. Nga ffe abamu tetulina mu nsi muno, Mungu talina tannatusira nnyo mu byanfuna, naye olyaga nti anze bwe mba Mungu Subhanahu wa Ta'ala nga nsumuludde ku byenfuna, mubimu ku kyensooka okukola kugendako e Makka ne Madiina. Mwe mukyazannyisa baraka z'e Makka ne Madiina. Mugende mutunulire abantu abali bagenzeeko e Makka. Oyo gwe baga nti oyo haji, oyo hajjati, nga yagenda e Makka Allah nakkiriza hijja ye, okomewo ombulire nti nalaba haji gundi mwavu oba haji gundi ali mbulamu bwe buti obukaaba. Olaba tubadde ne bawalimu baffe bano abawalimu abatototo, n'agendayo n'akola umra nga si hijja, just umra. N'agenda mu umra n'alambula e Madiina n'agenda e Makka, n'agenda n'atoolera omutanda wammwe sallallahu alayhi wa sallama, n'amutoolera salaam, assalaamu alayka ya rasulallah. Allahu akbar. Nga nabbi wammwe Muhammad yagamba nti sallu alayya, abange munsalire, fa inna taslimakum tablughuni haythu kuntum. Taslimu zammwe onsalira zonna ze munsalira wallahi zintuukako namubeera musinzidde. Ne bakomawo ne babeera mirembe. Nyina hajjati simanyi na mulimu gwakola, naye wallahi hajjati ate yasinga okusanyusa ffe abawalimu. Era hajjati amanyi buli lwembeera nga nyina wensikatidde agenda hajjati assalaamu alaykum wa alaykum salaam, nanti kakati ate olwaliro kiki nga nti hajjati singenda bweyogere naye amafuta temuli. Hajjati nakola ku nsonga eyo.
assalamu alaikum wa rahmatullah kakati ate kozze embeera ki nimugandika wallahi talina mulimu gwakola naye agamba nti buli dduwa yonna edduwa gye natwala nenyanjula ku Kaaba ey'ekitiibwa wallahi Mungu azaanukudde nga ndi mulamu nasabira abaana bange mbalaba batambula bulungi mu nsi muno nasabira ebyefuna byange sekase kimwanyu ndaba owulidde nabanga Makka bwatyo bwafaanana ogenda n'otolera omutanda wammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nomugamba nti assalamu alayka ya rasulallah oli Madina mutume kubanga abasajja be Madina bagenda okulaba omutanda wammwe Muhammad balaba omutanda wammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'akomyewo ku mufathi Makka agenda okulaba omutanda wammwe Muhammadi ng'agabye buli kimu kyonna kigabidde banna Makka ne bamubuuza nti ya rasulallah ng'ogabye buli kimu okutumalako fe abakutaasizza obadde owangalira waffe eri mu Madina naye otufe banna Madina otukoledde kyotuwadde ki n'abagamba nti alhayati hayatukum obulamu bwange bulamu bwammwe wa mamaati mamaatukum era n'okufa kwange ngenda kufiira mu mmwe mutume n'abeera nga bwe yamaliriza okugaba buli kye yagaba kyonna ng'akigabidde abannamakka basigazza Kaaba yaabwe abawadde ebisumuluzo bya Kaaba buli kimu kyonna akigabye n'akwata safaari n'asiba n'addayo Madina wallahi n'okufa kwe kwamusanga ludda wa kwamusanga Madina mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam era ne bamuziika eyo abange buli abeera agenze mikolo gya hijja buli agenze mu umra ayitako wali Madina n'atwalira omutanda wammwe salaam n'omubaka ne bamuddiza omwoyo gwe wuliriza ebigambo bino ne bamuddiza omwoyo gwe n'addamu n'agamba nti wa alaykum salaamu swaibu Mungu wa alaykum salaam Mungu akuddiza emirembe iweddireyo Uganda ebintu bisumulukuke bizinesi zitambule abakyalo ofune emirimu gitambule bulungi okomengawo wano ku Kaaba olutentezi emirembe n'emirembe mukyazanyisa Makka ne Madina era mwe bantu mwe mukubira abantu bamwe abagenze omugaye nti seeka tova ku Kaaba nga tonsamiddeewo dduwa tova ku Kaaba nga tolajanye erinnya lyange Muhammadi budala abange mubakubira amasimu kubanga we bagenze nyumba ya kitiibwa abange we bagenze nyumba Mungu subhanahu wa ta'ala aswala omuntu okubeera nga asitula emikono nga yafudde olugendo n'ava e Uganda n'agenda ku Kaaba n'asitula emikono n'ateeka mu bbanga Mungu n'agijjayo nga talina kyamuwaddeyo sifran nga talina Mungu subhanahu wa ta'ala kyataddemu mwettanire nnyo okugenda e Makka ne Madina mbaliza ebigambo byange mu khutuba ey'okubiri nga mbajjukiza nti ennaku ze tugendamu tuyitirize nnyo okukolera mu ibadaati zonna ze waliwulidde ennungi nga ffenna bwe tulina bye twagala mu bulamu bw'edduniya muno batugamba nti Mungu subhanahu wa ta'ala mu nnaku ffe abasiraamu tetulina lwe tuwummula netugaa nti ndaba yagamba nti seeka nga twasiiba omwezi ogwa Ramadhaani ne guggwa kakati mutugamba ki mwatugamba Ramadhaani erimu obulungi bungi ne tugisiiba ne mutugamba ennaku ze mwayita eza sittati ennaku z'abawaalimu era natuzo twazisiiba kakati abawaalimu kyatugamba ki ennaku 10 mutugamba ki abange ffe obusiraamu atugamba nti waabudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin atugamba nti tulina kusinza from January to December okutuusa nga Mungu subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga akujjamu omwoyo tuleme kubeera nga abaddu abagenda okubeera nga babasikamu emiyunga balajana nti nga saasiiba nga zino ennaku 10 nazo tuzitwale ate ennaku zino 10 nnene nnyo oba oliawo n'okusinga ennaku eza Ramadhaani kubanga wali Mungu subhanahu wa ta'ala yalayira n'alayira ebiro bannatafsiri batugamba nti Mungu yalayira ebiro ebiri mu Ramadhaani nga bye binene naye zino ennaku 10 n'aga nti nange nnyina kyenjagala naye mu zino ennaku 10 nange ku nsi ze nsinga okwagalako kakati Mungu subhanahu wa ta'ala gwe twagala ate naye atugambye nti ku nsi nnyina kyenjagalako ze zino ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja omwezi gwe tugenda okuyingiramu abange buli ibadaati gy'onookoleramu mu nnaku Mungu z'asinga okwagala ojja kubombulira biidhnihi tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi sinawulira bajungu te inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
banna bukoto siba ulidde inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu mweka sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala nabiyyukum muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallu alayya fa inna taslimakum tablughuni haythu kuntum allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid warda allahumma anil khulafa'ur rashidina minhum abu bakari wa umaru wa uthmani wa ali wa an sairil ashaba wa zawjatin nabiyyi ummahatil muslimin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghar allahumma ighfir li jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil masyariqil ardi wal magharibiha allahumma nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika birahmatika wa qudratika wa izzatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salata inna salata kanat kitaban mawqut.